olunaku olw'eggulu Bobi Wine yasobodde okutuuka Johannesburg airport era nga yayaniriziddwa abantu bangi. Eno mu South Africa gye yagenze okubaawo ku mukolo ogwa Africa Freedom Foundations. Kino nno kitongole kya wannakyewa era nga kitunuulira ku freedom mu Africa. Kati nno eno Bobi Wine yanominatingibwa ng'omu ku abo abasobola okuwangula Africa Freedom Award. Egabibwa buli mwaka nga ne Bobi Wine ku luno y'omu ku abo abaateekebwa ku lukalala olwo. Guno nno gujja kuba omulundi gwakuna Bobi Wine okubanga atuuka ku international scenes bwe ziti, kubanga twamulabako emabegako awo ng'awangula eno eya Africa gye emanyiddwa ennyo nga the most influential person in Africa era ng'oyawadde Honorable KYAGULANYI SSENTAMU Bobi Wine. Era nga awo nno bwe twavaawo twamulabako mu 100 Next namwe yalimu ng'ayitiddwa n'endala award nnyingi z'abaddemu. Mu 100 Next magazine naye ayinamu ekifo mu top 100 most influential people. Naye ekibuuzo ekiriwo, ensonga za Bobi Wine zino ez'okweteekamu award zino okuva ebweru zirina kye zikola mu Uganda, zirina kye zimuyambako okusitula obuwagizi bwe mu Uganda. Ekyo nno ekibuuzo ky'amaanyi kubanga yes ku international standard yakikoze era kyakikolera ddala, naye ate mu Uganda kiri kitya politics abaanalysis musobola okitunulamu ne mulaba. Ate nno ebyo byonna bibadde bikyali ebityo nga wano His Excellency Yoweri Kaguta Museveni naye ali ku corruption walk. Then awe nebuuliza nze ng'omuntu ne ngamba ate President Museveni wanaakola ekyo, what about the opposition? Bw'anadda n'atambula nti we are on a corruption walk, anti-corruption walk. Sikakasa because he's the man in chair era ye muntu akulembera eggwanga, naye ate bwe kibanga ye kikyagaanya ate abalala banaakola ki ye bw'anaaba atambula. Byebyo nebibadde mu Uganda naye nga it is iMedia. Don't forget to subscribe, hit the notification button also. Buli kimu kye tudateekayo ojja kuba okifuna. This is iMedia again, iMedia Uganda, Ronald yakutuusaako. Thanks.